bantu twakula naye gutwabera naye olutaliwo namwe mwenna buli muntu amagezi g'omuntu gagende ku muntu we atali wano kyokka nga yalibaddewo. Ekyo kijjukiza ekigambo kimu, okufa. Senga twabadde eri ku ssaba 7 nga tumaze okulya naali bayigiriza aya ya Qur'an eraga nti okufa ng'omuntu bwakukola naye kambasomeseko katono nnyo bajjukizemu katono ku buzibu obubeerawo ng'omuntu afa. Ndowooza kiri mu Suratul Qiyama. Katonda yatujumiza ati kalla idha balagati taraq. Tinedda singa omuntu bw'aba afa asooka bitundu bya wansi eno, magulu najja neganyogoga najja awo sijja kunyumizaawo, sijja kujjukizaawo, kankujjukize wano awasembayo. Qur'ani wenyumira nti kalla idha balagati taraq. Nedda omwoyo bwe guba gutuuse wano mu miro mu masaabiro kiki ekibeerawo? Nga mujjanjaba omulwadde ne mulaba wansi magulu ganyogoze nazinyogoze asigaddeko kavuuma, olwo omwoyo guli luddawa mu ddooka oli. Kiki ekibeerawo? Ebibeerawo bingi. Kalla idha balagati taraq. Nti bannange senga omwoyo gufa eno mbigere ne kujja ne kuyita ne gutuuka wano mu miro. Idha balagati taraq. Abantu ba mirundi ng'ebiri ababeerawo. Mulimu abajjanjaba ne mubeeramu abasawo, naye abantu ababiri Qur'ani eboogerako negamba kalla idha balagati taraq. Ajjanjaba alowooza nti musawo yalimu okuwonya. Omujjanjabi ye amagezi ge gapapa ganoonya musawo. Kila man Qur'ani emwogerako nega nti kila man raq. Ekyogerawo kigamba omusawo aluwa. Era obalaba bonna bapapa amaaso gatunulira musawo gyali. Kila man raq. Omusawo aluwa. Nga yalowooza nti omusawo yalina naye amaanyi gamuggwamu, omusawo najja n'ebyuma bye n'awulira ng'oli afudde n'abizingamu n'abiteeka mu kkooti. Okufafa okubeerawo kiki talina buyinza. Ekisooka man raq, omusawo aluwa. Ekyo kyekisooka okubeerawo. Aba si kyo man raq oli anoonya musawo oba ekigenda okubeerawo man raq. Amalayika ng'omuntu agenda kufa ziba za mirundi ebiri. Mulimu malayika ezitwala emyoyo gy'abalongoofu, ne mubeeremu malayika ezitwala emyoyo gy'abakyamu. Malayika zibeera wali ne zeebuuzaganya man raq, muffe ani agenda okutwala omwoyo gw'oyo? Abadde mulongoofu ffe tumutwala, oba abadde mwononefu mwe mumutwala? Kakati ebintu ebyo bibeerawo ng'owulira, ng'olaba, tokyasobola kwogera, tokyayinako olwana, wabula otuludde ng'olowooza oba olowooza ki? Tutegedde bali banoonya musawo bakutuse n'essuubi. Bamalayika beebuuza ani atwala mwononefu ffe tumutwala oba mulongo ffe tusula omwoyo? Naye ate gwe wadhanna annahu alfiraq, gwe okakasi nti ensoo gisiibuze. Qur'ani egamba bali beebuuza kino, naye ate gwe dhanna annahu alfiraq, okakasa bukakasi nti ensoo gitadde. Kubanga omusawo takasizza ne malayika zikutwala era n'omwoyo gwakutwala. Kiki ekidirira? Kufa. Kiki ekigoberera? Altafati saaku bisaaku. Bakugolola. Buli entumbwe ne bagigatta ku ginnaayo, kubanga tebakutwala nga okyakola nga bw'oyogera. Waltafati saaku bisaaku. Entumbwe ne bakugolola eno ne bagisembeza ku ginnaayo ne bakutereeza. Bakukotyo.
n'otula n'ogamba ya rabbi ayogera bikyono tafaanana ekaafu eyali yeewaana tulwokuba teyawasiza wa bbeeyi nnyo nabbi n'amunyiigira nti bw'oba gwe ntoli mu nze eri genda mu kibiina kya shaitaani ekyange si mwoli naye nakino olwaleero we tuli neebaza famire yammwe okujjukira omusajja eyagenda ne mumulombera edduwa ekintu ekyo kikulu nnyo kyo obukulu bw'edduwa bwali badde tugaziya naye emmere eri gye baatadde wali yaŋŋaanye okusomesa nina kuyitiramu katono okiraba edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abuzayo ennaku 8 afe sahaba omu yagenda n'amulambula n'agamba nti nabbi nga talina abuzayo ennaku 8 afe yagenda Uhudi n'asabira abafu baayo hadisi yayogerwa Uqba bun Amir nabbi yagenda Uhud n'asabira abafu baayo kakati oba nabbi sallallahu alaihi wasallam asituse n'agenda n'asabira abashuhada naye abaffe nabbi nga yeetegekera ave mu duniya kwegamba sunna y'okusabira bannaffe yo weeri era bw'otunulira mu surat al-Hashr ne Qur'ani yogera nti omulimu gwaffe abasigaddewo nga balamu nga munnaagenze kusabira akusoose okugenda bannange mbagambye sijja kusomesa mbajjukiza bujjukizi okiraba eyo bwe tunajjukira tujja kugasa naye mujjukire bannammwe nga nammwe bwe mujjukidde ono nga mulombera edduwa eno nga tugenze kugigaziya egaziwa kubanga tayagala kulomba dduwa yalisoze kuva mu sola ya jeneza ye n'agamba nti affe tetusabira bafu kubanga n'eswala ya jeneza nako kusaba eswala ya jeneza kusaba okwenjawulo okusabira omufu n'olwekyo bannange musabire bannammwe mubajjukire ate waliwo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwanga sayini ennungi yagamba nti omuntu mwafa byabadde akola biyimirira okujjako ebintu bitatu bisigalawo irimu waba yagisomesa irimu waba agirina ekimu ku bisatu ekirala omwana omulongoofu namwe bannaffe tubalabako obulongoofu omwana omulongoofu ng'asigadde yasabira kitaawe bana sigenda kusomesa tulisomesa olulala tukomaawo wasalaamu alaikum sebo bamashekh mwenna olwakadde protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Enkola etera okubeerawo ye mukyala wange okumpita okwogera naye olw'obudde mukkiriza nti kakati kale kammale googera nga tompise naye department wano gyakulira nnene nnyo ba eminent mothers ne musaba waakiri ku ddakiika yange otole ku salaamu abantu basobole okuwulira ku ddoboozi lyo era oyo ye chairperson waba eminent mothers bonna so mukadde wange omugenyi mukulu bamaama bonna abawano oyo aba betuwasa kati bamaama b'abayisima bamaama baffe oyo chairperson waabwe nyawo nkyasaba otele ku salaamu azindalo kanaatuuka okukatuse Sebo omugenyi omukulu ng'ate mukuza wange ng'era mukuza olujja luno protocol yenna gitaddemu ekitiibwa bamaama abakulu b'ekika ku lw'aba eminent mothers bamaama abayimirizaawo ejjo eryo ababafumbira ne banyirira abafumbira ne bafuna amaanyi ne bakola emirimu gino munzikirize mbatoolere salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubeebazizza nnyo okujja tusiimye nnyo tusiimidde ddala era bassebe abaami baffe tusaba mugende mu maaso nga mutukwata nga bwe mutukwata mwebale nnyo mwebalire ddala.